jo lwabadde lulumbu lusindika message eri Trump n'abakulembeze ba Bulaya ne Ukraine bantu ba mirundi esatu. Message ya Russia eri Putin tebamukubidde simu nti owaye kiri bwe kiti ne bwe kiti naye mu lulumba luno message yabadde egenda eri Putin Trump okusooka nga bamugamba nti byonna bikole tupushinga okuteesa tegeka meeting za Zelensky ne Putin naye tukyasobola okuba and massively ekyo nibakimulaga era nga bwe wategedde ne yakitegedde era okumanya akitegedde akoze reaction n'agamba amaanyi gampedde. I am very disappointed. Ali disappointed. Message etuuse eri Trump abasha kibagenderedde nti tegeera oyinza okuddeyo n'ogamba mbu simanya biki abantu ne bagamba nti ffe twasaba meeting simanya tutuule nedda kye okitegedde yakitegedde era agambye nti ali very disappointed. Musajja wattu Donald Trump alabika nga abadde talina kikulo kyakabenje kyonna kyagala kukola eri Russia. Alabika nga abadde yewala nnyo escalation between US and allies and of course Russia. Tayagala wabeerewo escalation era America abadde alinya nnyo mu kyawakati bannange tuteese ebyokwayiko n'ebyokwansa tebikoze tuteese naye munnange ali very disappointed. Alabika nga talina kyagenda kuzza kugooba gwe omusajja yakava ku mmeeza naye yakubye eggwanga lya banne olunaku oluyise buli omu n'akwata ku mutwe ne Trump n'agamba nti ali very disappointed. Akadde kano musajja yabakubye omusajja yakubye Ukraine. America Trump tabitegeera yabadde yakyeyama nti otwongera duzikiza Putin yakulaga nti yawangamu n'eggiya endala. Message ya sosi yagenze eri abasajja bayitibwa America era bategedde. Message ey'okubiri yabadde egenda eri eggwanga lya Ukraine nti ne bwoba nga osazeewo kukukuta n'amawanga ga Bulaaya nsobola okukuba ssebo yadde ng'olina air defense system zibazikuwa still nsobola okubonereza. Mwamulowooza nti tategeera Ukraine yakitegedde nti omusajja akyalina obusobozi obumukuba. Message ey'okubiri yatuuse bulungi e Kiev era bakitegedde. Message ey'okusatu eri mu bulumbaganyi buno yabadde egenda eri abakulembeze ba Bulaaya kati ate bano bategedde era okumanya bategedde nabo bali yakitinze bategedde munnange ebintu ng'ebigenda maaso n'okweka nti bitambula. Abakulembeze b'e Bulaaya nga bakulembeddwamu chancellor w'eggwanga German bamuyita Merz Friedrich ategeezezza n'agamba nti tumaze okukakasa nti Putin tagenda kukkiriza kusisinkana Zelensky. Ekyo bakikakasizza bagambe oyo tosobola kuba banno bwotyo ate nomala n'ogamba nti ogenda kubasisinkana nti bali convinced ng'abakulembeze b'e Bulaaya nti musajja mukulu gwe bayita Vladimir Putin si mwetegefu na kusisinkana Zelensky era bavumulidde n'obulumbaganyi obwagenze maaso n'okuba nti bwakoleddwa eggwanga lya Russia era bagambye nti bonna amaanyi gabawedde emmeeza baagala yeba egonjola ensonga. Russia yalaga nti olutalo asobola oddumaliriza n'emmundu era ne bagambye nti ye kyasinga okwetaaga byonna ebyandivudde ku mmeeza abifune na mmundu ye Russia. Kakati reaction nene amawanga gano aga Bulaaya kigakoze bategedde nti akasajja kalalu kali St. Petersburg yadde nga baakalaba jjajjozi mu Alaska mu masuuti okalaba nga akatali ka mutawaana naye munnange kye bakoze Denmark eggwanga lya Norway n'ensi eyitibwa Budaaki Netherlands bakkiriza bagambye nti tugende ku defense. Bannange tugende ku defense ate era ne defense tujongeremu n'okulumba tulumbe. Bannange omusajja tuli mu kumwegalirira kyokka tumwegalira bwakuba eggwanga agenda kulimalawo erya Ukraine. Kati amawanga ga Bulaaya asatu ge gasoose okukkiriziganya bakkiriza kati tugenda kuddayo wali wennyini tugenda kuddayo wali wennyini olutalo lwatandikira. Kati ate Russia yerabika wano walwagala lwatandikira kyebeka tugenda okudda katukkirize nti effort si zonna ezibadde zikoleddwa mwami Trump kati ziganye. Amawanga ga Bulaaya gasazeewo bagenda kukwata missiles 30
335 baziyita Aram Air Launched Cruise Missiles zibagenda ziwa Ukraine. Bagenda kuwa Ukraine missiles 335 Air Launched nga zikasukibwa ku waggulu enyonyi zikasuka. Kati tutegedde nti cruise missiles zino bagenda zigula ku America. US State Department gye bavuddeko yakoze approve okuguza amawanga gano Denmark, Norway ne Netherlands missiles 335 bagenda okuziwa eggwanga erya Ukraine sente milioni 825 eza dola. Abasatu bano Denmark, Norway ne Netherlands zibagenda okuwa America baleete bawe Ukraine. Bagambye nti bannange tunaabeerawo omusajja akube eggwanga alimalawo ffe tuli muya kumuteeka ku mmeeza agaanye tukole tutya tumukube. Ate kasita ogamba nti tumukube ye oba omuleese okitegeera ye kasita omugamba nti tugenda kukuba oba luvuge ye Russia ebyo byasinga okwagala. Era nakibagambye ne leero nkizeemu nti ye Russia win ey'okummeeza alabika tagyetaaga ayagala eno hard fought win gyasinga okuba nti yeetaaga. Kati buli wamugamba nti tugende head on nti tukubagane ekyo kyasinga okwetaaga okusinga okuteesa. Kiri mu DNA yaabwe okulwana Abarasha. Kati bino bibanyumira nnyo n'okusinga biri ebyemmeeza okitegeera. Kakati emizinga bagiyita Aram Air Launched Cruise Missiles 335 yensonga lwaki nkugambye nti luno lukyaliwana nnyo n'okuggwa. Emizinga gino girina range of several hundred miles, gisobola okuba nga gikuba wala okusinza ku manufacturers abagikola emizinga gino. Kakati bagenda kugiwa Ukraine naye bagenda muweera mu package eno. Nkugambye nti package yonna America no yatunda. Mwamukimanyi nti somewhere eggwanga lya America lifuna mu lutalo kubanga US State Department ya America yakoze approve bagenda kutunda ku luno si kugaba. Bagenda kuguza amawanga gana asatu era jjuzi mu deal eyo gye balimu tubere ne security guarantees. America bagamba nti mu security guarantees yokoni bwana bayetaga ebyokwansa nze ngendo baguza muwulidde nti ye gana amawanga ge gagula ku lwa Ukraine. Kati waliwo America byennyini byamuwa naye ni wabaawo ne bano bye bagula bano tabawa bagula mu America ne bamuwa. Kati America mulaba bwafula mu lutalo. America alufunamu kati bagenda kumuwa dola milioni 825 eza dola zigenda eri bano bagenda zisasula ate mu kashi. Era State Department yakoze da approve. Kati mu package eno y'emizinga bagenda okumuwa bagenda kumuwera mu Ukraine GPS guidance kits zigenda kujja. GPS Global Positioning System guidance kits eziyambako emizinga gino nga gikola nga gitambula gibeere guided. Ezo kits zigenda kujjiramu kyovola magambo nti tuzzeeyo wali. Kati ebyemmeeza bivuddewo tuzzeeyo wali. Omurasha wayagala ye wa kikopo ayagala kikopo tomunyumiza lutalo. Abarasha bagamba nti olutalo lugweto ku mmeeza nga ffe barasha lwaki otuteeka ku mmeeza tugende wali twekube olwaffe terujja kuggwera ku mmeeza. Abarasha bakiraze yadde nga tebakyogedde olwabwe terujja kuggwera ku mmeeza bo balwagala wali kikopo. Bagala kikopo abarasha. Kakati n'abazungu bagambye nti kale bw'oba oyagala kikopo here we come. Kati bagambye nti mu package eno bataddemu GPS guidance kits. Era Ukraine bagenda kumuwa ebyuma ebirala electronic warfare defenses and more n'ebirala. Osaaga gikuba wala gino gikubamu kowala gikubamu. Kakati ekirala bagambye nti balabye nga Ukraine enyonyi zayina si nyingi. Kati kwe kulowooza okumuwa ku zino zikuru zibayita Aram okitegeera zibayita Aram zigenda kuyamba zite Ukraine. Bagambye nti zino basobola ozirunkingira ku nnyonyi from a distance. Ukraine ejja kuzeyambisanga ennyonyi zaabwe zezikasuka from a distance. Era kitegeeza nti babeera basobola okukuba Russian targets with less risk of a fighter jet being shot down. Inti fighter jets zibalina ezitali nyingi ate nga nazo baziba wabubi
zigenda kuba zibeera safe nti zikasukire wala nga tezisemberedde mu Russia kubanga bwe zinaasemberera mu Russia ajja kuzikuba kubanga ne zi F-16 abadde azikuba kati akakoto ke baleese zino eram bazisiba ennyonyi n'ekasukira Russia ng'eri wala okitegeera n'ekasuka cruise eyo ng'eri wala bera nga bagenda maaso n'okuleka nti etambula Ukraine mbagambye nti awo wetutuuse oba wetugenda Russia wasinga okuba nti ayagala amawanga gago gatandise okukwata ku ssente baddemu ziddemu zivuge Ssaabaminisita w'eggwanga erya Italy bamuyita Giorgia Meloni naye ategeeza n'agamba nti Russia is not interested in negotiating an end to the war bakakasiza era bagamba nti oyo omusajja tagenda ddukkiriza kukoma okitegeera eggwanga eritibwa erya Hungary babadde bakyaliawo nga balindirira balabe obanga Putin yanakkiriza wabeerewo meeting ne Zelensky naye nabo amaanyi gabawedde okusinziira ku biriwo kakati kyekyo kikopo kyebika kigenda mu maaso kikopo Russia tayagala wini ya ku mmeeza nti omuntu awangulidde ku mukeeka mbo bateeseza buteeseeyo kati ate bo bewulire mundu bagamba nti tujja kuluwangula jjukira bayingidde province endala gye ne babuulidde olunaku olwajjo kakati mukulaga nti emundu ekyavuga era zigenda kuvuga kikopo ku kikopo sase ku sase cruise ku cruise ballistic drones byonna okulaga nti ebigenda okugenda maaso eggwanga etibwa Norway, Denmark ne Netherlands besonzeemu obukadde 825 ensimbi eza $, bagenda mpuliriza okuzisindika munda mu ggwanga erya Ukraine yayongera okuba nti munnange yerwanako ebintu ng'ebigenda maaso n'okulabika nti bitambula kakati ebyokuwanisa bikyajja naye ate era waliwo nagano eggwanga lya Russia nti lyamaziddwa okuba nti liyungula surveillance drones mu regions zaabwe eziwerako nezo eziri mu Ukraine batandise okulaba routes Russia or its proxies are flying surveillance drones over routes that the US and the EU use to ferry military supplies nga bayita mu Eastern German. Russia kyakoze andabere bana basajja baagala okulwana bannange abarasha kibakoze bafunye drones zaabwe batandise banoonya amakubo drones ebyokuwanisa bya America ne Bulaya biyita okugenda Ukraine kati bawanise drones nti biva Eastern German ne biyitawo bwe biti baagala kubikuba bo babikube Ukraine abenkuba nga talina kyabakubisa kakati bo eno bamukube. Russia eyina drones zewanise mu bbanga zigenda kulondoola buli kyakuwanisa ekiyingira bwe zinaamala okukirondoola zizze message eri Moscow nti batadde wano abyokye kyova olaba ye tatya nti bagenda kuleeta byakulwanyisa cruise n'ebirala ebyo tebimulya kakati nti yawanise ne drones zirondoola ebyokulwanyisa bino okusinga nga biva mu Eastern Germany ne babirondoola ne biyingira paka mu ggwanga erya Ukraine ye ng'alaba olumala bituusa bwaba bati we bagenda bitereka oba oli awo nga ballistic ejja ng'ebyokya Russia. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements. Palefem ekulera omuntu wa bulijjo wabalinya okuba nti okyatumbudde yoyo mu Russia bwatyo kujjukiza muna habo mouthwash bagamba nti gwalumu amanyu galimu ebituli bose ekinjogogo b'ekyokya gasanyalala bosenya ova mu lusaayi ate ngera ogayiza ku ludda lumu wekwate muna eddagala etuufu erigenda okuwonya endwadde ez'amannyo genda mu ddwaga shop yonna ekuli okumpi ne pharmacy alumu omutwe magulu musujja mugongo funa chokomiru eddagala erigenda okuyamba okugumya abasirikale ab'omubiri balonse endwadde ezikusumbuwa chokomiru naye akakasibwa NDA genda mu pharmacy ne ddwaga shop n'okwetola eggwanga ogenda kuba mufuna bulungi. SH Family Hardware babano bagamba nti bali wali ku kubera genda ku headquarters eza district ya Wakiso opposite Masjid Nur
gwe munafu azimba n'ateekateeka beekwate bakwebya plumbing sementi mu bika byonna batuusa sementi ku site misumaali tanka mitayimbo sengenge mataala era bagamba nti osobola okugula bona mu akawunti n'oteekako ssente otuukirize ekiruubirirwa kye eky'okuzimba essimu yaabwe eri nooti 75434354 nooti 75434354 ogenda kuba ate obafuna bulungi nnyo nnyini ddala bannaffe abo nenkujukiza ba Hub Horizon ogenda kuba bannaffe abo obasanga wali ku lidda ekawala ng'ova ekasubi yisaako katono ku ssomerero eriyitibwa erya Good Times omukono gwa kkono awo bali bakuleetedde ekyupa eyitibwa Zero Infections egenda kuyambako gwe omukyala n'omwami batawanzibwa infections ate nga bayina Strongman bagitaddeko ne musongola mix omwami ng'ekisinga ekyagaana kyatabuka omugongo gukuluma kakati bwe buziba nga ddamu kwebuzaabuza kwegamba nti ebintu tebitambula bulungi ofiisa kumukumu funa musongola mix ku mitwalo 4 zokka bagamba nti eddagala ero basobola nodituusa wonna wooli musongola mix ne Strongman lyeddagala erikuliddwa ba Hub Horizon omwami lugenda kuzza engulu mu nsonga ez'ekisenge kuba ku nooti 85083796 nammwe abatawanzi ba Ausas eddagala weriri mugongo pressure mugende mu Hub Horizon naye nga funa musongola mix ku mitwalo 4 ne delivery bamukola aba Hub Horizon nooti 75083796 nooti 75083796 Uganda Halali Bureau ekyo kitongole ekivunanyizibwa okwekenneenya omutindo gw'ebintu byetukozesa nga biri halaali okuli ebyokunywa by'okunywa kampuni baddamu kuyita batuukire basobole okukakasa by'okulaba nga biri halaali kussa April Kagorod watandikira Plot 2 Dairy Gardens bulijjo kozesa ebyo bikakasiddwa nti biri halaali kebera kyogula oba nga kiriko akabonero aka Uganda Halali Bureau okuba ku nooti 4 23356 Uganda Halali Bureau ku nooti 4 23356 katukomeo tumalirize eddwaliro kubanga Maduro Venezuela naye awaga Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data warayisi on the best network in town okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino Manda Mobile koleza Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission okubeera n'ekizimbe ekirungi oba amaka kiva ku nteekateeka ennungi gy'olina oba omukugu wa pulaani wamu n'omuzimbi wo obukugu bwe n'obwesigwa mu nsonga yonna ekwatagana ne construction ate nga yeebuuzibwako aba Yukon Contractors and Consultants Limited baakafulu era bakakensa mu nsonga zonna ezikwatagana ku kuzimba wamu n'okutuusaako kalonda yenna akozesebwa mu kuzimba bagula wamu n'okutunda ettaka batunda amayumba wamu n'okuyamba ku gwalina ekizimbe kyo oba ennyumba z'abapangisa okuzirabirira beebuuzibwako ku nsonga zonna ezikwatagana ku by'okuzimba okugula oba okutunda ettaka wamu n'amayumba bakuba pulaani z'ebizimbe wamu n'okusaveyinga ettaka bakuyambako okugoberera ebiwandiiko by'ettaka naawe alina enkaayana ku ttaka obanga tolina ssente zibigobako bakuyambako ne bakuwa ensimbi ezibimaliriza Yukon Contractors and Consultants Limited basangibwa Nkumba ku Ntebe Road opposite n'ekizimbe ekya S&S okumanya ebisingawo 0709927486 oba 07755682 be banno aba Yukon Contractors and Consultants Limited kwatagana mu katikati Super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwereere tandika ng'osasulako emitwalo 4 n'ekitundu zokka olwo balance omusasule mpola nga buli lunaku osasula sente ezitasukka mu siringi 10,000 osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi nyiga *145*5*2*1 okusobola okwefunira kabode super empya kabode super empya style mpya vibe mpya nga tuli ffenna vibes zaffe teziyimirizika enkola n'obukwakulizo bigobererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission okumanya ebisingawo kuba ku 032 M20 Big thing kabode MTN Super wali yakapya musite wali yakapya wefunire simu ya kabode super empya olwonyumirwe GB 16 ez'obwereere osobola okutandika ng'osasulako emitwalo 4 n'ekitundu olw'endala ozisasula mpola ng'ossaayo sente ezitasukka siringi 10,000 buli lunaku ate osobola n'okusasula buli wiiki oba buli mwezi nga tuli wamu vibe zaffe teziremesebwa enkola n'obukwakulizo bigobererwa MTN. MTN erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
You have the power to make moves, to keep business moving, to create opportunities, to be in control of your growth every day. Because you have Momo, and with it, you have the power to be more. Dial *165# or use My Momo app to pay, invest, and much more. MTN. MTN Momo is regulated by the Bank of Uganda. Tuliza tukole nusu ku nusu 225 omusomo gaggadde okukyusa obulamu bwo ku sayidi y'ebyenfuna n'enzirukanya ya bizinesi ogukutegekebwa rediyo y'enganzi 17 Power of Africa Radio gukomyewo nate na nkuba mpya kukyusa bulamu bwo ogenda kufuna ebirowoozo n'amagezi okuva eri banna bizinesi abalina ke beekoledde empisa y'okkola okusevinga n'oku-investinga njogera ku kusiga ensimbi kyusa endaba y'ebintu okyuse n'obulamu bwo olinnye eddaala ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno ku Odi Kampala Gaddafi National Mosque Conference Hall ng'okuyingira emitwalo 2 gyokka tusubwa abasomesa ab'enjawulo kati weewandiise nga bukyali ofune tiketi yo otuule kumpi tebakusiikiriza fungiza tukole ennusu ku nnusu 225 va mu mbeera y'okwekubagiza tukole ensimbi awagidwa ba YPA babingwa mu kulunda embuzi ez'olulyo nga bali wamu ne Ship with us batambuza byamaguzi okuva China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka ate okubijja Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3 kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna kati nyumirwa internet etasalako olabe bu video busesa online nyumira WhatsApp etakoma obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3 nyiga *149# ku Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile koleza. The inside story. Inside story. Ensonga y'omunda tukutambuze siona mupanga tono nnyo. Amawulire n'okwekenneenya ensonga semasonga mu program The Inside Story ensonga y'omunda ekutuusibwako MTN, everywhere you go.